Omanye ekyago bya Tamale mirundi mu State House n'oluvannyuma ne kimuttisa. Tongwa yeekolera gegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ey'enjawulo nnyongera okubajjukiza. Ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange. Gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abava Mutembeeta. Leero tugenda kukubaganya ebirowoozo ku bintu bibiri. Ekisooka kye kya polling polls ezaakoleddwa mu lupapula lw'amawulire olwa New Vision n'ekya chairman Nyanzi kwe tugenda ndowooza okutandikira. Mirundi mingi Museveni ono agezaako okutusuubuza olutalo munda mu famire ya Mwami Kyagulanyi. Era ne bwe tugezaako okuzikiza olutalo nga lubaddewo oba oliawo even when it is not necessary nga waliwo abakoleezezza akabiriiti era guddemu gwake ne lwekiteetaagisizza. Museveni ono yamastering ekintu kye bayita divide and rule. Museveni gwenjogerako asobola okwawula n'abakabirayo. Museveni gwenjogerako asobola okwawula n'ab'eddiiniyo. Museveni gwenjogerako asobola okwawula ne bakkoligiizibo. Kakati bw'afuna omukisa ogukucyankalanyiza munda mu famire ate abeera asikowalinze nnyo kubanga ye Museveni amanyi famire kyetegeeza wakati ng'olina ky'oluubirira oba wakati mu bukulembeze. Museveni yagoba Tamale mirundi mu State House lwakugezaako creatinga lutalo wakati wa mutabani we ne mukoddomi we nti olutalo ne bwe lubanga lwali baddeyo okulufulumya obufulumya mu nnyumba kiba kyoleka obunafu bwa Museveni gwate otugamba ogezaako tutabaganya ebiwayi by'abasiraamu nga ne famire yeekulemya okutabaganya. Otulaga nti ogezaako okutabaganya obwakyabazinga abali mu kulwana ani mutuufu ono ye mutuufu oba oli ye mutuufu nga ne famire yeekulemya okutabaganya. Era osobola otya okukulembera eggwanga eririmu abantu obukadde obukunukkiriza 35 naye ng'olutalo munda mu famire yo lukulemya okukwasaganya teweerabira. Eggwanga ly'okulembera oba ly'ofuga mulimu abantu b'otamanyi era b'otatuukirirangako nga just omanyi bumanya nti bannayuganda bali omuwendo ogweguti. Kakati bano b'oyinako full control b'omanyi munda n'ebweru era b'osobola okukubira essimu nti mbeetaaga ne bajjirawo bakulemya okutabaganya. Golowooze nti osobola okukulembera ffe bannayuganda. Museveni kyamuwaliriza okugoba Tamale mirundi mu State House kwagala kumusombera lutalo lwa famire era nakugezaako kulufulumya okulujja munda aluguza abantu olububeera buyeekera. Juzi ayambalanga amajombo wowe ga muhoozi n'atandika omukasokoola meaning muwozi yaba akutuma okuvuma oli naye kyonna ekikolebwa ebiseera ebisinga abaana kiddira mukulu nti laba nno omukulu ayagala okugamba nti akyali steady ne famire ye emulemye okukwasaganya. Kakati Museveni eyajjawo obulamu bw'omuntu mulamba kkuma lutalo mu famire ye bw'atuguzanga olutalo lwa famire tusooke twebuuze ayagala ki? Era nabagamba ebiseera ebisinga mu buli ekibeera kikolebwanga musooke mwebuuze kiyambani era kigatta kwani. Olutalo lwa famire lutalo luzibu nnyo kubanga wano wakati nga lujja lutandika His Excellency tukwegayiridde tugobere ono oyo kisiraani ayinza n'okukutta ono singa alimala n'agobebwa olwo bagenda kukyusa abazannyi baleeta abapya. Bw'oba toyagaliza muganda wo onaayagalizaani sigamba nti ku nsi kuno waliwo atasobya oba ku nsi kuno waliwo omuntu omutuukirivu 100%. But tulina endwadde ze tutajjanjabira mu lukale. Endwadde ezo za mu theatre agambye mbuyeeko ki. Tulina endwadde ze tutajjanjabira mu lukale ng'endwadde ezo za mu theatre. Kakati ekintu kyonna ekijja munda mu famire ya His Excellency Bobi Wine nga kiri attached ku bukulembeze ebeera ndwadde ya mu theatre.
ng'erina okuhandolingibwa with care. Nalabyeko video ya mukulu Kagende Kadde. His Excellency tukwagala nnyo, munnange president tukwagala nnyo, naye omuntu oyo mubi nnyo, ffe tweraliikirira ayinza n'okujjawo. Oba osanga ebigambo ebyo byali badde bya muzinzi nga tebaabitisse ggwe, kubanga toli reliable. Si yeggwe muntu ayinza okuŋŋamba nti goba omwagalwawo ŋŋenda kujja nfumbe. Toli reliable. Mirundi emeka Kagende Kadde gyavumye His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi? Mirundi emeka nga yatukozesa bukozesa nga socket buli lwaba agudde najja n'akyajinga bwe gamuggwako. I mean wajjula obulungi n'agenda n'agakozesa okusaanyaawo ffe. Mirundi emeka nga Kagende Kadde ali ekigambo kye, buli numbers bwe ziba zimuggwako mugezi, buli numbers bwe ziba zimuggwako ng'akomawo awaana His Excellency Kyagulanyi. Bwe ziddamu ne zimayuuka ezo ng'agenda azitunda ng'afuuka alwanyisa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Mirundi emeka oyo jawe mudde His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi? Mirundi emeka jakkakanyiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Mirundi emeka jamuyisa atasaanidde kulembera Uganda? Kakati ekigambo kyoyo kye kigambo kyoyinza okukozesa mu ngeri ya mubyakira ebbanga bw'aba waali ng'ayogerera amagezi abyogeri, naye nga si ye muntu gw'oyinza okuteresa ekyama kyo. Bw'aba waali mu byakira ebbanga abyogeri, naye nga si ye muntu gw'oyinza okwesigamako n'okugoba kaddulubaalewo mbunfunye muganzirwazza Kagende Kadde, kubanga ye nkola ye eva atuddira ensi emulemeredde. Beba abakyala abanoba n'agenda n'omugagga Bisegerwa, gy'agenze bwe ziggwayo ba bw'atafunirayo mirembe omuwulira akonkona nti singa tebabadde baana mbadde sikomawo. Kakati omukyala ow'ekikula ng'ekyo osobola okuddamu muzaalamu naye tebamulaga wali byapa, tawabula ayina kubaawo nga kifaananyi mu ngeri ya mubi akira ebbanga. Gwe oyagala Kyagulanyi era otuuke n'okumulaga ntukwagala nnyo tukufiirako ne baganda bwe tubeeraliikiridde basobola okukutta, gwe n'obeera mu position ya Nyanzi. Gwe nga gwe yali mu position ya Nyanzi, nga gwe yalina chances ng'eza Nyanzi. Ate Kyagulanyi singa takyali mulamu, singa takyaliwo nabwe kityo nze nno ŋŋamba nti ebigambo byali badde bikulu oba bye yayogedde nga tebifulumye mu ye, oba osanga twali biwadde okutwa okwokubiri nga tebifulumye mu ye, kubanga Kagende Kadde tali reliable. N'okujja kw'ebigambo ebyo nga bifuluma mu kamwa ke walyesanga nga waliwo eyabimutisse, kubanga nkugambye endwadde eziri sensitive tetuzijjanjabira mu lukale, bazitwala mu theatre, ate nga mu theatre ebeerayo basawo bokka oba abayambi ab'abasawo. Kyokka ate n'abayambi b'abasawo balina bye balina okuba nga bamanyiko ku by'ekisawo. Mbadde nsaba busabi bannayuganda bannange, temukkiriza lutalo lwa famire. Olutalo lwa famire lubeera luzibu nnyo 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 nnyo. Kyokka wano we luba lujjira mu fomati ndala, naye ate bwe kimala okubaawo bakyusa bukyusa bazannyi nga baleeta ate bakuritisizinga gwe basombedde olutalo goba. Bwe kimala okuba abikyuka, nipo batoyagaliza baganda b'oliyagalizaani, ne baba baganda bwe bakola ennyo fuga olifugaani. Ne kino kiribeera si buli ekiba kigenda mu maaso nti tuba tetukiraba. Era nze ebiseera ebisinga bw'olaba nga nduddeyo okwogera ku nsonga si lwakuba mba siina kyakugyogerako, naye mba nkyebuuza, is it necessary? Kyetaagisa
ensonga za family ya His Excellency Bobi Wine zijja kumalibwanga ye n'abavunaanyizibwa era saagala kuddamu kuziraba ku internet naddala nga ziri attached ku bukulembeze bwaffe. Nkiddamu ensonga za family ya His Excellency Kyagulanyi Robert zijja kumalibwanga ab'enjuuye n'abo abeetaagisizza so si ffenna okufuukanga abalamuzi. Kyokka ekinneewuunyisa njogera ku ensonga etaliiwo. Njogera ku ensonga etaliiwo mu kaseera kano naye ng'egezaako okuriyeitingibwawo. Olutalo lwa famire lwe lwa Samirundi. Siwali kintu kirala kya Samirundi era ekyamugolera mu State House kugezaako kuteeka famire mu lutalo munda mu famire y'oli. Era ekiseera kyatuuka n'ayambalanga ebyamuhoozi n'alumba lwaboogo. Museveni n'agaana nedda. Kino kiri too much. Mutemulowooza nti Mirundi yava buvyeri n'afa. Olumba olwatta Mirundi balumanyi. Y'ensonga lwaki bw'aba yafa lwa mukaaga oba bw'aba yafa lwa kuna baatugamba nti ku lw'omukaaga babadde bamutwala Bulaaya kujjanjabwa naye ng'awo yali amazeewo bbanga ki we yafiira. Era lwaki ku lw'omukaaga lwe baali bamutwala Bulaaya okujjanjabwa lwaki tebaamutwala lwakubiri? Olumba olwamutta balumanyi n'ensonga eyamussa bagimanyi. Kuyetinga lutalo munda mu famire ey'oli. Ekirala si buli ekiwoggana nti kiba kituyita kusaala. Si buli ekiwoggana nti kiba kituyita mu swala olw'okuba ne imaamu oba Biraali akozesa ekizindaalo kyekimu okwaziina. Nedda, eddoboozi eryaziina lya njawulo ku ddoboozi erikola ebirala. Kakati ono ali mu kwaziina Biraali oba eno sawuti gye muwulira ya Biraali. Tudduke ffenna tugende eri esswala. Omusiraamu tagula nnyama muwambize Nalukolongo ne baba battirayo ente. Ngambye nti omusiraamu tagula nnyama muwambize Nalukolongo ne baba battirayo ente. Ate n'ekirala His Excellency Kyagulanyi tumwagala nnyo naye ffe abaagezaako n'okumutunda njogera kagende kadde tetuyinza kubanga tumwagala okusinga abafamire kubanga ne bwe tufuna obufunyi omukisa okutuula mu pozishoni eyo tuba tufunye kulya. Olaba His Excellency Kyagulanyi akuwuubirako buwuubizi n'owulira ng'osobola n'okutunda amaanyi agakyaddeko ku live yo. Singa ofuna bufunyi mukisa oguyingirako mu famire ye ne bw'aba awasizzaako wammwe oba ggwe ne bw'oba owasizza mu famire ye ky'oba ogenda okwekola ka mukuulo embuzi eri akawungeezi. Ndowooza ekirala kyalibadde nti okubeera muganda wa His Excellency Kyagulanyi kyakwesiima bannange tuleme kati ate kifuula ekyokwetuga. Okyokubeera muganda wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyakwesiima. Muleme kitaaninga intunga okubeera muganda wa Kyagulanyi obula kweteekamu muguwa ne weetuga. Ekyokwesiima kya bannaffe tuleme kukitta nnyo kubanga ffe ne bwatuweevungirako obuweevingiza ati tukyesiimisa. Kakati ate bo baganda be. Waliwo abajja okugamba osukka olwonna yagamba abantu abamu n'atuma omuntu ankubira essimu. Oyo mugambe alekeraawo okuwolerezanga. Nze mmanyi kye twagala. Ate mmanyi awo bwe baba bakutte kye kitegeeza okukwatawo n'ebinaavaawo mbeera mbimanyi. Si ggwa ntegeerera. Era nakugamba ebiseera ebisinga ne bw'olaba oluusi ndwawo okwogera mba neebuuza kino kyetaagisa oba kibadde kyetaagisa okujja wano. Sigaanye nti bali batuufu 100% mu buli kimu
wasiga nti Nyanzi mutuufu 100% mu buli kimu. Naye nkugambye fe abalina olugendo lwe tugendako olunene ennyo situyinza kukkiriza miziziko mitono gye tubadde tusobola okujjawo. Situyinza kukkiriza miziziko mitono gye tubadde tusobola okujjawo nga ne public tetegedde era weebuuzangamu kino kiyambaani nekisinga obukulu tontegeeriranga. Waliwo ali mu Amerika eyo omuntu oyo agezaako nnyo creating olutalo munda mu famire eyo lwekyetaagisiza naye kiteetaagisiza. Soko nange yali ansindikiddeko force enkuba atakoma ku ekyo n'ayagala n'okugiyita mu maka mu nnyumba. Mani omuntu akucyankalanyiza munda abeera wa bulabe nnyo. Naye weekubemu mu mutima weebuuze kino kyenkola kiyambaani era kigatta kwani. Muntu y'omu ye yatumanga ne force evume maama. Muntu y'omu ye yatumanga ne force evume maama. Tayagala family eyo kuba na mirembe. Eva family eyo agiteekamu olutalo even when it is not necessary. Nze nkumanyi era obutakwogerako sinti nkutya. Leero okwebuuza kyetaagisa anaatereeza ne tubeeko we tukoma wakati nga twenoonyeza ebyaffe ebitono tuleme ate kubiteeka mu kkoozi yaffe ennene ennyo obwaguuga. Nasomesaako ku musoto oguli mu Ntamu mpita mu luyimba lwa Hamani Basudde ekiwuka. Buli omusota lwe gubeera mu Ntamu nga gye tulina okufumbisa yokka bwe tuba tusobola okugujjamu nga tetuyonoonye Ntamu kyekisinga obukulu. Naye bw'okuba nga okubiramu Entamu ojja kuba totuwadde ensonga lwaki ogukubye kubanga ekigendererwa kyalibadde nti guli mu Ntamu ate ffe enjala etuluma twagala kufumba naye ate n'Entamu ogyonoonye. Lekeraawo okwefuula omugezi, lekeraawo okwefuula ategeera, lekeraawo okwefuula amanyi buli kimu. Bino ebintu tuli mu bya ddala ebitutta obulamu bw'abantu, ebikuumidde baganda baffe mu makomera, ebitulabisizza entaana eziwera era ebiremazza abawera. Tobiteeka mu personal feelings zo era tobiteeka mu personal interest zo. Ekyetaagisa kisobola okukolebwa naye bw'esooka nga kwebuuza kyetaagisa. Lwe kiba tekyetaagisizza tekikolebwanga kubanga vidiyo yakagende kadde nawulidde azze n'abantu bangi era mugambe teyeesimbawo. Kugambye okubeera muganda Kyagulanyi kirina kuba kyakwesiima temukifuula kikolimo. Okubeera muganda Kyagulanyi kirina kuba kyakwesiima temukifuula kikolimo. Ate enkola y'omuntu oyo bw'asindika ono n'alaba nga mumukwatiddeyo awummulamu katono ng'asindika omulala out of blue even when it is not necessary. Out of blue olaba musajja kuba musajja guŋŋuumi ayideyo bamukubidde out of blue. Oyo bwe mumugwamu ng'asindika omulala ssebo mukama wange tukumanyi era n'ebigendererwa byo tubimanyi kubanga kwate bw'obanga tolina bigendererwa bibi era bw'obanga olina bigendererwa birungi sirabangako mulimu gwo gw'amaanyi mu struggle okujjako okukyankalanya. Sirabangako contribution yo yonna mu struggle okujjako okukyankalanya eva. Nattako okutusindikira ng'obuvubukavubuka muvumo ono gwe muziziko mulumbe yeekolera gwe muziziko nze mu ssasa eryampeesa nnavaayo omwo
era toyina force yonna ng'ekozesa mumwa eyinza kunsuula nkiddamu nze musasi eryampeesa navaayo omwo toyina force yonna gy'osobola kukozesa kunsuula naddala ng'ekozesa mumwa n'obwo obukodyokodyo obwo bw'okuyitaayita mu maka n'okunkyankalanya mentally embeere disturbed mbeera ndabayo era tolowooza nti obudde bwokka bw'ondaba ku kamera bwe budde bwe mmala mu struggle naye si buli kyessoogeddeeko nti mba sikiraba lwakuba nze nnina enkola si buli ndwadde nti njimirira eddagala muntu y'omu fose yakubanga maama ye yagibanga emabega muntu y'omu weeyita ki oli ki okakasa olafuubanidde struggle eno okusingako ku munnaffe oyo gw'oyagala okuba okugjawo kiki wali okoze kyetugamba nti mu struggle eno olafuubane baako owookoma mukulu nkiddamu baako owookoma mukulu waliwo ensobi oluusi ezikolebwa ng'abazaale oba ng'abatonde kubanga kizibu okutambula olugendo nga toweseemu makoona naye waliwo ekijja noka ekigenderwa kyakyo kituvuga kitutwala wa mwekambabuulire mu lutalo oluwedde emabega olwo ndaba we najja duzikiza amangu ne tageti yalwo Museveni yali ayagala kuwa baganda ba His Excellency constituency ng'abasizeemu obusungu buli omu amuwe constituency e Buganda ate nga ajjidde ku independent naye nga bonna bagenda kudda n'obuwanguzi obutategeeza bwe wabula obukkaatiriza obwa Museveni ngambi yali ayagala kuba constituency mugende mwesimbeyo e Buganda bifo eby'enjawulo naye nga buli adda n'obuwanguzi akomamu n'obwa Museveni bano be bakkaatiriza nti Kyagulanyi naawe bakuwangudde nendeeta mangu ekibaafu n'enzikiriza omulala n'atuma mugamba awolereza ni lwaki tewaŋŋamba oba tontya lwaki watuma eda simu yange lwaki watuma nakuddamu kimu this is NUP national entity not fire base the way you used to reply or to respond about the fire based issue sije tulina n'okukozesa eno mu national entity platform kwe kusaba abalabi baffe n'abagoberezi baffe era n'abawagizi ab'enkyukakyuka si buli ngoma egenda okuvuga nga Museveni agikubye nti tusine era si buli kyolaba ku jjoba nti abeera lubaali wa kikaakyo egimu gibeera mizimu gye tuyita ginnakyeyitize twewale ebigendererwa ebikyamu ebitutegebwa mumpembe yoweri Museveni ate ne bw'obanga olabye ekintu naye ng'olaba entakolinga gyogero kitakolinga mu kiyamba Museveni ki lwana nnyo kiggwere munda mu nsonga z'omunda ensonga lwaki buli ggwanga lirina ministry ey'ensonga z'omunda kati waliwo ensonga ngezo zirina kubeera za munda era nga tezirina kujja ku internet mulekerawo okuba abantu mu beekyaye beebuuze ye nfaaki ate batandinge into okubeera abalabe then Museveni asikuwalinge nkiddamu ogusembayo okubeera muganda wa His Excellency Bobi Wine kisigale nga kyakwesiima not every time mukifuula omuguwa okulina okutugaba nammwe olw'okuba baganda ba Kyagulanyi ng'ate ffe ne baweevungirako obuweevingiza kyakwesiima kyaffe oba ntegeerekese bulungi ngenze ku nsonga ya New Vision. Of
fulumiza polling polls olupapula olwo lwe lumu oba kampani emu eyagamba nti Ssaabasajja Kabaka yasinga ekyapa okuli Bulange akizannya Zaala olupapula lwe lumu olupapula olwo lwe lumu olwali lutandise okutamattama nga Ssemakookiro azaaliddwa era Ssaabasajja Kabaka n'avaayo nga si musanyufu ne lwetonda kampani emu ebadde ng'ekola amawulire agataliiko nfuufu ku TV yaayo naye ng'ate ne ku crime scene yeesooseeyo obufunze ng'etegeera ekigenda okubaawo nga tekinnabaawo ongo asiza akaana akato ng'embaga weetandikidde bo babaddewo nga n'abako tebannatuuka era kamera zaabwe ne zikulaga ng'abako bali mu kuyingira ekidaala then wane waali badde eggulire eryali baleese byonna babikwata webali ng'era olaba bakozesezza kamera zaabwe so si ezaababaddewo ez'essimu mwe mwakikolanga muti okutuuka ku crime scene before the crime abaagalana beeremeddemu ng'ebakwata okuva nga bayingira mu loogi paka ku kyali baleese ekyokweremeramu nga ye eba yabikutte dda era kampani eyo yattanga n'abantu wakati yo mu kukola amawulire gaayo kampani eyo yattanga n'abantu wakati yo mu kukola amawulire gaayo gwate n'obaawo nga tebanneesisinkana be baasookanga mu kifo bwe bazze bate neebaawo nga batuuka neebaawo ng'ekiba kyankalanya ekigenda okuvaako okufa kiri awo mumwakikolanga mutya kati mwagalira twesige mmwe kireo bye mukoze byebituufu ku mawulire ag'ekicupuli ge mubadde muguza bannayuganda olw'okuba muli mainstream media tubeesige tutya mmwe ababadde nga balanga ne zi kampani ebbanga lyonna ate ne muzeekubira nga waliwo abawaddeyo ku ssente nga temutidde nti eno kampani gyenkuba oba ey'amazzi bwe tulaga nti egakolera mu nfudu ate ffe tubadde tugala nga tussa abantu bameka kubanga kyabuvunaanyizibwa n'okukuba akalango ak'ekintu ky'omaze okwetegereza nze bangi bantuukirira yakolera nnangira ku kino naddala abasomi b'edduwa kayingo abasawo oba abatunda ebintu nga nze siranga kubanga bano bengenda okulikomendingira be bangoberera kyonna ky'obakola kinvunaanyizibwako kakati bukedde oba vision group ye kampani ebadde era ng'amazzi ate enkya neegakuba nti bagakolera mu nfudu kakati mmwe muba b'amagezi kyenkana ki okubanga temusooka na kumanya kintu kye mugenda langa kubanga muba mukiranga mukituwaanira muba n'amagezi mmwe engamba amawulire ago bw'oba toli ku bwangu oba ogagule nga gayiseeko ogakozese mu kaabuyonjo nze yeekolera